kino ekintu kye watandise mukulu Bebe ogenda kimaliriza ogenda yimba enamba z'abaradisi bonna ogwagalira oba okutukira mu studio okutukiremu. KAKALAAMU TYMZ UG kwoli yena gyeso okubaate ng'otuwuliriza sakodo tugoberera abugarafu atuwuliriza mu karantini eno. Epasa n'aba nakamanyiro, epasa n'aba na lumanyo, epasa n'aba mukubeera nga ndi bano beemanyi. Kiki ekigenda mu maaso wakati wa epasi ne Bebe Cool? Sooka owulira ebigambo bino. Kino ekintu kye watandise mukulu Bebe ogenda kimaliriza ogenda yimba enamba z'abaradisi bonna ogwagalira oba okutukira mu studio okutukiremu enamba ogenda kuyimba endala ate n'akayimbako ke wantaddemu vaasi yange gimpe ginzirize saategedde nti mugenda kunteeka ku luyimba nga mulimu fresh daddy nze siyimba na fresh daddy ekyo njagala okikubuulira wanyangalaza n'onkola ekimooni kati mu luyimba muzijemu ekyo nja kukyetaaga okunzija mu luyimba owulira epasa n'aba nakamanyiro ngenda kukola olwange lufulumya enkya oluyimba olwange lujja enkya sijja kubeera ku we needed to put fresh daddy in the song otya luno lunaaba olutalo oluli wakati wa Bebe Cool sakode epasi era nga entabu eva yakuba ate nga Bebe Cool yabalabiriza nga bano abakulu tebaliiwo n'abakwata n'akwata oluyimba lwabwe n'abagamba nti mbanze paati ewedde koofulumye lugenda kufuluma luyimba lugenda okuggwa oluvannyuma lwonna nga lulimu abantu bo nga bo be bataategeera nti baali balina oyimba mu luyimba epasi asingaku ate nga kukulumira mukulu amanyiddwa nga fresh daddy n'agamba ono yajja ate okuba ate nga ali mu luyimba lwe kaakati n'asabye Bebe Cool akwate oluyimba ebigambo bye nga epasi bye yayimba mu luyimba luno abimuddize luyimba lwali lukwatako kirwadde kisenyiga ekikambwe olwafuluma ennyo lumanyiddwa nga lwali lumanyiddwa corona distance kaakati omukulu wagamba nti kakibeki ono akwate ebigambo byabibaddize lutalo luwanvu nnyo lwenjagala osooka okuwa osooka tinga oluggwennyole ogenda yimba enamba z'abaradisi bonna ogwagalira oba okutukira mu studio okutukiremu enamba ogenda kuyimba endala ate n'akayimbako ke wantaddemu vaasi yange gimpe ginzirize saategedde nti mugenda kunteeka ku luyimba nga mulimu fresh daddy nze siyimba na fresh daddy ekyo njagala okikubuulira wantyobodde nze nadde manyi nyimba naawe gye binaggwera byonna Katonda yamanyi naye nga webijjidde bino epasako ne Bebe Cool bafulumiziddwako akayimba akamanyiddwa nga sanitizer kano kavuddewo kalifaganaga lutalo lukyalanda lukyagenda mu maaso beesuubiza okwekuba ebikonde lutalo lwakuyimba nnyimba ate tubagambye ffe nti wemba mutuyimbidde luyimba lwaffe ne luba lumu bwe luti yimba lwaffe olwa Bobi Wine wadde lisobola otumala kirwadde kikitegeeza naye kasita kali nti abakulu beewadde olugezigezi n'okweyongera mu maaso kati nolwe luno olutalo oluguddwawo simanyi lunaggwera Bebe Cool akyafudde kyesirikidde tanakuvaayo kwogera naye tusuubira nti naye ajja kuba ate nga avaayo nga kamusunsudde ajja kuvaayo asobola kuba ate nga avaamu omwasa akavubuka kano kamulinnyiridde okumala ebbanga kabadde nga akasirika mu busirisi n'omukwano gw'abana ababiri gye guva gulimu olujeregerero leero bakyawagana enkya ne baddamu ne bakyawagana epasi yali atumiddwako n'okubeera nga Bebe Cool yagula embuzi n'agifuula epasi tetulowooza bakyankalanye kati ate ne baddamu kati babanga baali beerangira ebiwanvu n'ebisongo ebityo ate yajja ate okuba ate nga bonna abayimbi abali mu Uganda abali over 2000 anoonyayo ate ono epasi nti ajja ayimbe mulimba kitegeeza bamukwano kati omusajja aba musabye ebigambo bye Bebe Cool tuyambe omusajja ebigambo bye oba oli abo anatuleetera oluyimba lutulowooza nti lunaaba lwa mugaso je nga yebyalowooza nti bino bye mwayimbye tebyabadde makulu kati tumuwulire oba anatuleetera akaka akalungi takumira mpeera ku nkumire bye